On the sidelines, ne Joseph Tamale Mirundi, mutani wa yana Mirundi mole namatovu, ategwe mbaletedde mu budde buno ng'eggwanga li mukungu wagira munnakatemba, munnabyabufuzi, omuyimbi, munnamawulire, Paul Kato Lubwama. Bagamba nti wanyoleddwa Kato Lubwama. Ng'ate sibasanganga like any other Ugandan. Kato Lubwama mbadde mulinaako respect. Sinakola emmengo Kato Lubwama saamulabamu mpisa mbi ng'abalala bwe bali. Kato Lubwama abadde munnakatemba. Kato Lubwama abadde yeewandiikira ennyimba ze ate n'aziyimba. Yes. Mwenye abasinga obungi tobalaba abayimbi abasinga obungi naddala abawala bw'akwana omulenzi n'amuwandiikira ne bakyawagana. Taddamu kuyimba kubanga balinga ebyuma byalula nkoko. Enkoko akaana kana enkoko bw'etabiika ate ekyuma kyalula. Kakati ennyimba ezo zemulaba ezisinga obungi abantu abali talented abamanyi okwewandikira ba composers ate ne baziyimba batono nnyo. Kato Lubwama abadde mu gurupu eyo. Kato Lubwama bw'obadde omutunulira ye Muganda yedda Kisekka aduula. Kyotegeeza Omuganda omutuufu aduula. Aduula. Omuganda ow'edda aduula. Ate Kato Lubwama mbu n'ebyaffe abadde abiina bino. Ate nga tabigaana. N'ebyaffe abadde nabyo. Abadde musajja Muganda yennyini. And two, Kato Lubwama is a honest man. Abaganda baduula. Yes. Abaganda bagagga. Aduula. Kakungulu. Ono azala kakungulu ono omuto. Yagendanga n'akugamba. Kano katabanikanga ak'entebe agamba Museveni. Kano katabanikanga ak'entebe. Ng'ategeeza Museveni. Olwo kakungulu ategeeza Museveni. Abaganda baduula nnyo. Abasajja Abaganda abaguuda abagagga. Toba muntu. What's the purpose? Anti baba yerangula eki. Okimanyi nti Kabaka tayogera. Ono n'ayogera omutanda abagambye bw'ati ye Gaddafi. You must design a way of presenting yourself in a good, a certain group. So Kato Lubwama has been a Muganda. Bwe yali era abadde avuma. Kato Lubwama abadde avumira ddala. Anti nkubuulidde is eri Omuganda alabika. I don't know how. Kitaawe oba ali yali mwami. This is how the Baganda chiefs used to speak. Ndetera Kalenzi ako. Nenagenda bwe yali. Kalenzi ggwe. Nenagenda bwe yayogera. Gwe Kalenzi ggwe jangu ndetera kino. Kasajja ggwe. That's eri Omuganda. Eri Kimuganda uses the Betulinge language. Baduula. Kati Kato Lubwama abadde aduula nnyo. Ekyokubiri Kato Lubwama yakyawa nnyo Bobi Wine. Gwe toduula. Bagamba oli Murundi naye ate Mirundi musajja Muganda. Naye siduula. No, how? Gotulangira obworo ni bubi. Obworo ni Kyabaganda. Nze ndi mugagga. Toyinza kumpa myaka 10. Amanaro ganti ma. Bijo nendu mujjomo yone agenda ne ku. Myaka 10. Sagala kuniyamu amanaro ganti ma. Yes, that means oduula nawe. Tosobola kuniyamu. Ninaka munye 10 mwatumala. Yes, temusobola kutoyinza kuniyamu. Tayinza kuniyamu. Why do I work with Muhoozi? Muhoozi is a polite man. When I hear my brother, then he's Muhoozi. Ayagala okunia ku bantu ayagala obani ayagala okunia ayagala kutunia ayagala kutunia kwateka mwanda weyaze oyo ate mukopi nnyo kuba alabika ava mu family enjavu. Abantu abava mu family enjavu bajoze nnyo abantu mu gavumenti ya Museveni. Lwaki Abaganda badulanya nti baba n'emikwano wakati Kato Lubwama obategeera anti mumuyiga nti what else do I want gwe kakopi gwe kana kakopi kano. Twalina mukwano gwaffe nga bamuyita Semwogerere tewamulabako. Semwogerere twabeeranga ne Kanaabi n'abaki naye ng'agenda n'abagamba gwe Matiya n'ayita Kanaabi Matiya erinnya ly'Ekikatuliki gwe muleetere ennyama ono Matiya muleetere ennyama era manya amannyo gakyusa nze nva kya Simon gwe Simiyoni gwe Barnaba. That's a Muganda of the old style. Gwe Yosefu nva kya Josefu era ne mukazi we tayinza muyita nti Maama Gundi Mangada
Mauritius manya Magdalena Maguleti Mauritius ye mole mama wange Mirundi yamuyitanga Mauritius. Really? Nekitawe yali musajja muduuzi. Yali ayinawo. Abaganda balina culture gye badevelopinga. Tebaba hambo abo abagagga. Abalina ssente. Twalyanga namwe. Twalyanga n'abasogedda. Tolaba n'egundi bwe yali. Ono omulangira Simbwa. Si Simbwa. Mawanda. Museveni yamuwa okugulira akakiiko k'ebyettaka mu Uganda. Ne bamugamba agende akole interview for the new yagaana ogendayo. Obulenzi obwo ninagenda nga bwagamba obulenzi obwo kakati you must study nti Kato Lubwama alabika yava ya family mwe yakuliramu yali ya family y'Abaganda abedda abaguuda abatalina respect ku muntu ng'okkiriza mukkirize teyakizaako nti mwavu lisa alinga gusoga ndi mugagga ani ampe emyaka 10 yonneereegamu n'atwala ssente zange yazisuubuza amagi ne zifiirayo ejjokuli byabe waffe ne bali mujjamu yali ampitawo akuzanya nti osobola kunniyamu n'ozijana n'ontwala wano amwiriyo Muganda we are very arrogant fellows. Bano Abaganda bwe mulabye ono n'olaba akakolya kakatalinyira mu nnimiro oyo ali fake mutulesinga ayinza okuba nga si waawa ye kinanjo kyankimize ye agenti oyo generation endala si yeyaffe ey'abaroganti Baganda analoganti Muganda kakati oyo Kato Lubwama has been analoganti Muganda. Kato Lubwama has been successful. Why? Nti Kato Lubwama yalina ekibiina kye n'afuna gundi bamugobako mu kizimbe ne basula ebintu bye n'agamba nti ngenze kuwaabwe. Kato Lubwama family yabadde tagiraga nnyo very conservative about his family. Mwirwaki anti ye abadde amanyi repercussions ku baana be. Kato Lubwama abadde mugezi ng'amanyi nti wayogera nti ono mwana wange n'ono mwana wange ye family yange repercussions zikola ki bana abamukyayi bakigobereza era olw'okuba ffe Abaganda tumutegeera ne Kiseka bamwatule amagi naganga gatwale nze nange ndi amagi obwana bwo bwe butali amagi kakati Kiseka oyo ye Muganda abataduula yenjogera yaabwe omugagga taba na mpisa Kiseka bamuleetera ebirabo ebusoga nolaba obuzi bwe basombye bonna buwedde atoleetereze Kiseka ayina ekiralo boneta kati abataduula mumutegeera nti eyo language ki language ye waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti waayi era Muganda wange njagala ndeeteko omutabani wange ebuwo ayige bwe banywa caayi omukalu kubanga natutte wajjajjaawe tanywa caayi ne mugaa genda omugayi nti Coca-Cola yokya ajja munywa omwana akulaga nti bakama atagegakola nze nkubuulidde nti ffe Abaganda abo abalina empisa ezo abaduuze tubamanyi naye tebaba babi. That's their language. That's how they know bwe baba bakubulinga gwe kalenzi gwe kasajja gwe kabala gwe bagwira batuyita manya gwe musoga gwe gwe gundi gwe bano bamasaba. That's Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde n'ekibiina kye. Kato Lubwama yagamba nange muntwaleko ndye era ne bamutwala very honest man mumpe ndyeko era bwe namulaba nakijjukira there is ku American Embassy nayini n'omuntu nange nga ntambula omusajja n'abuuza omukazi tiolagawa namugamba nti nze omwami wange yafunye pressure tekyakola mbadde nina ku ssomero gye ntunda envelopes ezikoleki eziyamba abaana bange naye kati abaana sente nyingi sikyasobola. America have been told is a country of opportunities. Nsobola okugendayo nenkuba ekyeyo nenyamba family yange. My husband yali paralyzed. Omusajja yamugamba nti bwenvelope osobadde obutundawo namubulya essomero yakomawo yamugamba you are the only honest Ugandan who has told me that you want to go to Kyeyo. The rest say they are going to visit, they are going to study. Namukonera mu yugo. Yes, and take advantage of this country of said is a country of opportunities. Era kasiye gwanga tewali njawulo na Kato Lubwama.
language yeki bebo mu category eyo mulimu Kato Lubwama Kasirye Eggwanga mulimu Samson Kiseka mulimu Tamale Mirundi nze ate sibajamu nze amupolished except if I'm provoked. I'm very humble man. What's the difference between Kato Lubwama? Sidura. Sidura. Hapana. I'm a very humble man. Provoke me, I fight you. You are very humble man. Yes. I fight you. Yes. And someone is talk back on a jogger, no burning, no bubble couple, none able to jump, no big jogger. Erikunia Shakubantu. What is your Najet Waliu? Mussolini yet a Najet Waliu. Trust what a queen jogamwe. And then fighting a humiliation. Took back on a pocket jogger and they could jump. Not a democunium. To my journal, to Mutuala and to Natural Dominant Moniam, HTG. But I'm a very good man, humble. Yes, I'm a very humble man. What? Humble. Humble, you Mirundi? Have you ever seen me quarreling? Whatever being a Nwanyane Gundion, but you, when William and Edewabadio, how do you conduct it? How do I conduct it? Watching Edewabadio. How would Wagon and Wakadisa? Kadisa, Yaman moment and Diram said. That's why you're now go over Sulti now, and the money sent as that. No Mr. Bigil. Only know your neck, bang on the motor, or Jay one and a bump over name was. Me, I'm a silent banner. I tolerated all the sorts of humiliation from my retreats in the State House. I could look at them. Naina Shenonia. So Kakati Kato Lubwama. 2, Kato Lubwama went to Parliament. Nabeerayo ne baagala omugyayo n'abalemerera talina academic papers. But when I come to Kato Lubwama, nti Kato Lubwama yanoonya ssente ez'omutima bamujjanjaba omutima kati nebali bakubira ewaffe State House okero mulinyangayo ewaffe tewali mabugo tebasobola kuweereza mabugo waffe teri agasoma bamayinja n'addukayo tumuleeteyo bukyere. You have not helped my mother. My mother mulwadde akaddiye baamukuba amagulu gamuluma afudde gamuluma lwa Museveni. Museveni amujjanjabi ndaba alinnyayo nti mabugo ga Museveni temugasomaayo. Museveni talireeta mabugo waffe temayinza gasomayo gamugasomayo mutya. Museveni tayinza tuweereza mabugo tesobola nitugakkiriza oba miliyoni tasobola ate yasooka ogagoba yagobako amabugo ewaffe kusisa waffe aga gavumenti n'agagoba was the first one to chase them mabugo ewaffe tebayinza galeeta. Museveni tayinza anti buba bujozi ffe tuziina ssente nti twejjanjabe mulwadde tewasusa menvo gyonywa omubisi oje weteekewo batuweereza amabugo miliyoni 10 ate mutuleeta je buyitire nide pass. Yes, ani yamuyamba kakati abaagala omubbiramu ssente anti Musereko yabadde mukwano gwe era nayogedde nesereko nemugaa nti walake why nze nekifunako. I got it a similar incident. Nali ngenda kukola nensanga sister wange nanga nina kyegamba nemugaa nti obudde bumpiseko ngenda ku program nja kukulaba olweggulo bawe namutuga namutta. It won't see me. We did not meet again. Maybe if I had listened to her, bawe teyalimusi had a call at home. Yes, oba mujjewo kakati Musereko ono yagenzeeyo ekiro namugaa nti oyagala ki nti nze kulabako era Nseko namugaa nti singa waganye omulaba kyali kuhonti nze naye yagaye nti nze kukola ki kulabako even the last hour kubanga ffe omuntu waba agenda okufa alina ekyalaba ffe kyetutalaba era Katonda yamuwadde amaanyi agamututte n'asiibula Nsereko kuba basiramu baga nti omala ennaku 40 ng'oli mufu. Kakati if you treat Kato Lubwama in the last 40 days oyinza okulaba oyinza okujjamu naye kakati Kato Lubwama ataaweebwa ssente if you can tell us nti abawa in need abawa Kato Lubwama kakati bayinza omutwala mu parliament efulumye ssente bagadizi bani kati gabe agati State House gabe kakati kali tambireetangayo
tuli wakuba babu wale waseto bamagulu Museveni tasobola kuleza mabugo ku bibiri ku nnyimba ze n'emizannyo gye kiki wali kyoluza nti kyobadde ogobererako ennyo no kwabadde munnakatemba ate omuyimba anti nze nkugambye nti Kato Lubwama all round nze simanyi nnyo byakatemba ebyo naye Kato Lubwama abadde ayimba n'ateekawo oluyimba n'alwewandikira n'akolaki Kato Lubwama is the first person eyasooka okuyimbira mu uniform ya prisons baagala nnyo okuyimbira mu uniform z'amagye ne poliisi recently but Kato Lubwama yayimbira mu prisons. Kato Lubwama to reflect the nature. So toyina kayimba ke konna kojjukira? Kato Lubwama abadde alina ennyimba nnyingi ate nga si zaabuwemu. Kato Lubwama abadde tawemula. Ate abadde menta mulungi era kyabadde akusinga Kato amentaliza abantu bangi mu kuyimba. Kakati nze abampise mu ngalo aba journalists including you. Ebennyambye okubeerawo to get money. Buli muntu ajje wange n'afuna sente ku social media. Yes, I've helped many people. Ne Kato abadde amentaliza bano Rebecca Jingo bani. Kakati Kato abadde ajja ku National Theatre awo mu mpale ye ennyimpi ne livuma ne Wansereka abadde abeerayo nnyo n'avuma. He ventured into television. I don't know how it went. B24 TV. Yakola TV. It's not easy to manage. Ekirungi kye nti neewuwo nga wajjewa kuvumirayo. Zawadi avumira wano ng'amala kujjawo. Anti njogera yaabwe Abaganda abo. The generation of the old Baganda. N'avuma bajjo. Tolina magezi bajjo. Tolina magezi. Olina obwongo bwe nja kusamba. Anti is honest. Anondi Muganda is a honest Muganda. Why? He does not beg from you. Niwolo kyenjagala oyige ku Kato Lubwama kyotamanyi kyenjagala oyige. Nakola ne Kato Lubwama nga bakola ne Abe Mukiibi nga buli omu ayina akakuku tabuuza munne balina ensonga zaabwe zakatemba. Nimune nga batuuka ku mpewo bakola bonna. Bakola kalisoliiso ne bamaliza bamala ne bafuluma. Era Ssematimba oyo yagenda nga abeera nabo ku TV. Manya ku leediyo yaabwe eya CBS nga abeera nabo. Kale Kato Lubwama n'agamba nti embwa eno oyogera Oluzungu. Yamugamba kimenyewo. Ate ozze gwe manager ozze mufe tuzanya katemba waffe yagamba bananga embwa eno eyogera Oluzungu ng'ategeeza mukama we ate kyanyiza Ssebatimba n'amugamba ekimenyewo n'agaana nze nakola Emmengo. The people I don't respect in Emmengo ababbi abenzi abaaleetanga abakazi ne babenderako mu gundi mu studios but Kato Lubwama never. Was it straightforward? Kato Lubwama was a strugglist. Kakati abo abasajja balowooza nti ekyo bayinza okiyisaamu bano abanjolo bano. That's a typical Muganda. Yayitanga mukama waffe twalina mukama waffe ku CBS wamutanga general manager Kawoya Mwebe ne Kaya Kavuma fenga yes ngenda wa GM nga bwe yamala ng'okwera naffe nga kati gwe Kawoya olabanga bino byatuyita agamba general manager bino byatuyitira nga bye bikulu bigambe bano n'agenda. Yes, very arrogant fella. I don't know. Sinnafunayo kumanya taata we yali ani. Where did he grow up? I have not seen it. Maybe I have not read. Naye ayina secondary information. Ayina secondary information. Ayinza okuba nga alinga Jolly Joy Kiwanuka. Yakulira ku street nga nnyina atunda maanda. So kitaawe kakati family ye alabika tagiina. Oba yakulira mu family ki? Endala. Engagga. Naye kye neewunyiza nazaalibwa 1970. Nze ndi wa 58. Kakati ate abadde mukadde okusinga nze. Ate yabadde mukadde okusinga nze. Naye nga wati nze kyembagamba tomanyi myaka gyo we should remain abantu tubayambe nga mu need. Tewali kikuleetesa amabugo bukadde 10 ne bajja nga beevuga obukadde 10 bugula ki obukadde 10 Museveni yabuweereza ewaffe obukadde 10 ndaba buleetayo ku nnyabo bwemiga bwamayinja adduke tebuli ba 10 oba buli ziba zeeyongedde ayina standard kutujoga kutunirako kutunyalako ate bwakwata 5 obukadde 5 Yes, money. Have they looked after my mother? It was a singled out. Never bali bagoba embwa yaabwe ekyo tebakirowoozaako muzireeteyo amuzireetangayo Museveni aziweerezangayo ewaffe naye ndibakanakola ka state house ntukakubentuka bamayinja ne kadduka. When did you come? Are you celebrating now that he's dead? In fact, it means that you are celebrating. Kati kusenyu kutudulira job best show nga nyaffe afudde muzireeteyo
ndaba nga yazireese eyo tubakuba emiggo ewaffe miliyoni 10 si sente ewaffe miliyoni 10 si sente nedda tewasusa menvu tolina kikunywesa mubisi totuyambye Museveni tayinza kuleeta mabuga ku nnyaffe tasobola galeetayo tasobola kuleeta mabuga ku nnyaffe ayinza n'okubanga tamanyi kifa ku nnyaffe ani yamutegeeza walimu wandiikireko ebbaluwa omuko yanjuga nnyo Museveni yankanyuga ku jiriki nankanyugira ddala n'atajjukira na mama wange kyeyatukola tekiriyo ewaffe tebalireetayo mabuga akakawala baleka ewaffe nebakamenya muwandiikire ebbaluwa akitegeere takimanyi ewaffe tebajja kuleetayo mabugo State House n'ekigambo State House n'Okero House tebiryogerwako aliko leeta tujja mukuba miliyoni 10 tuziyina ewaffe miliyoni 10 ewaffe gyeziri Kato Lubwama abadde ayagala federo nga temukwatagana ku ekyo yes anti abaganda bonna baagala federo tebakimanyi nabagamba what they call federalism is autonomy abantu kyebatamanyi autonomy kitegeeza nti one area of a country can enjoy autonomous nga bo bakitalo nnyo nga eri independent as you see Makerere University is autonomous but is under Ministry of Education but federalism tebakitegeera to federate means nti FIFA mwina okubeera ne two spheres of authority nti Uganda, Kenya, Tanzania there must be existing states bano bababuuza bagamba regions no we don't have states that can emerge to create a federal government tebabimanyi abaganda basinga okukiriwa muli olaba noono avuddeyo ajjayo sente z'emwanyi kale noolaba akakolwa nga kazanyira mu nnimiro ezamenya bannanyi kavuddeyo era kafunvubidde ne bwokakuba n'okakuba akasajja kafunvubira bweko tekuba kafere kennyini tujja kakuba paka nja kakuba paka akasajja n'emisiri gy'emwanyi genda ofunde ezo kasajja gwe genda ofunde ezo emwanyi kalenzi gwe nekafunvubira kati nekafunvubira kabbye ettafali kabbye buli wamu kabbye buli wamu nirakakomyewo baleka kuba kasajja kubuleka kalifiira mu bufere obwo baleka kuba omutayimba omutwe nekafiira mu bufere oli akakozesa bukozi Tamale Mirundi ngayogera ku Kato Lubwama naye abo bakafere kano lwaki abadde takavuma abadde tafuma kafere kano akafere abadde takavuma akafere kano abadde takavuma akafukulanga embizi buli wamu wonna nekafukulawo nekatunda obuganda akafere abadde takavuma kagumu kaiteeka kubanyo kagumu akafere kagumu banyo nti kafere nokaswaza nokakuba empale nozikajamu nokakubeja ogulyako nokakubeja ogo nokakubeja kalina kubwanyo nnyo kuba kagubiiru nnyo kagumu olina kakubanyo nokakubanyo tujja kakubanyo onagenda okuziika Kato Lubwama nze sigenda Kato Lubwama yazikako ewaffe you are you telling me ewaffe mbadde nfiirwa abaana have you ever seen Kato Lubwama in my home okuziika bbanja omusajja gwe wawaanye yakulumye ennyo kyomwagala abadde akola bulungi omurespecting ye waffe yali aziiseeyo buzaale ki bwoti bwobuuza ewaffe yali aziiseeyo nsasula bbanja ki yali ampadde ku mabugo nabaga nti supermarket ziganye okugjawo amaduuka tezigaba mabugo Kato Lubwama yali ampadde ku mabugo soto I express as a human being into field but you don't expect to see me there newe wenyini toyinza kundabawo you will not go ate lwaki ewaffe yajjayo nalwana nembeera ekisubi yalinyako ewaffe owaakuwa abatolo baga nti owaakuwa yes openly and you say it openly togenda kiki ekintwalayo ewaffe yali azzeeyo buzaale ki kati singa osangayo ababuganda tebakubirayo buzaale ki gwe okimayo ki Kato Lubwama yali azzeeko ewange nanziikirako yali ankubidde ku simu nga nfiiriddwa sigenda gendayo basi mirundi amabugo nga waki yali agampaddeko kati mpanze ngatwala ate nga waani gwe simanyi nze ngatwala Kato Lubwama gwe mbadde manyi yafudde kati nga waani kaagage yagampadde nze siri mususi wa menvu I express solidarity with you tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi tufiiriddwa ki naye mu byokuziika simuyinaako connection
tetwine betukwataganira eyajjeewo gyogenda gwotaalaba simulaba era nabagamba nti ffe bwolwala oteekangawo ekitabo kyabagenyi kasita owona ekitabo kyabagenyi n'okijjamu n'osanga nga gwe ono teyajja toddamu kwogera naye. That's why we have ekitabo kyabagenyi at the hospital. By the way, abantu babuuza ku mikutu watusuubiza okutulaga abattayikuli mu wiikisi 2 miso yasuubiza I have them but the police intervened. Abasaidi bangamba give us time but if I want to produce them does not take me 2 days. Abattayikuli? Yes. Miso. You know what miso means? If I want. Miso. Let the family contact me. Family hiring a miso officially. But you had so told us in weeks. The police. No, the police came in and they told me they will do it. Come and help us, no. And I sat with senior police officers, Nimbarika. But for me, you know, these families will emerge. Abattayikuli, they will be known in the future. We know them. Like those who wanted to kill Katumba Wamala, I know them. Those who killed Apiriga, I know them. Those who tried to kill Nachoga, I know them. But now most of these recordings are with Muhoozi. Hey. You have given the recordings to Muhoozi? Yes. For what purpose? He's the next president who will investigate them further. The people who are fighting him and the people who have been perpetrating crimes in Uganda because they fear him. So most of these recordings, our findings as a miso, are now in the hands of Muhoozi. And somebody said that when I was summoned by the president, had a catalogue of CDs. If you had a catalogue of CDs, Muhoozi has sacks of CDs. Muhoozi has sacks of CDs. Is very informed about the current situation. Okay. Abattayikuli bali mu Uganda bali bweru. May I know, as the head of the miso, I investigate and hand them over to the people who killed. Why did you give to Muhoozi, not to police? Because police is investigating. Give them that evidence. No, they'll come. As I'm telling you. What disagreement ya Kato Lubwama ne Bobi Wine? What was it about? Kato Lubwama yalumwa. It will be like some of us emerging from journalism to reach that level. Fitina yamukwata naturally. Yali fitina? Kakati ate ekyata ategeera nti ye Kato Lubwama yali tasobola kutandika kibiina kye. Wayingira mu DP. Nawe n'ofuna obubaka bwa parliament oliye n'avaayo nti we have many powerful people who have not appeared on the presidential ballot paper but who are more powerful than these people. Nti oyo omuvuka gundi Katumba oye oyo Katumba oye gwe bajja wali enakawa mu gundi mu katale. But before us, you think I can get 20,000 votes? If I stand for the president, you'll get more. Yes. You'll get more. Naye ffe byakatemba tetubizanyiramu. Kati as a result, nti bidandisale. Kintu Musoke n'ekirunda kiva ejjinja. Where Bidandisale scores appeared on the ballot paper, presidential. Nti Kintu Musoke yafuuka prime minister, ono yakoma ku bwalo ku government. Kakati bw'omuwa muvaluweeri ndiyavuganyako ku bwa president yebweru ali noyo simanyi kana akavuuka kana akalenzire nakane kaddawo ne kavuma akakombanga bisopo wako ebigere. I'm not that type. So because I want to, so you think Kato Lubwama yafunamu akasajja mu mutima olw'omwana okwongera naye yeerabira ti gwe singa nawe watandika ekibiina ekikyo n'otayingira mu DP gwayo qualified to become a member of parliament. Waleetayo motion ki mu parliament eri kujjukirwako? Yes. Kakati n'ono yafuna nti ye yali bold enough najja n'avuganya Museveni n'afuna n'ekibiina ekinene mu parliament. He was bold, he took a decision. Era nze mbagamba nti politics alinga Baala, mukazi wa Baala. Omukazi wa Baala omulungi mwenna abasajja bategeevu mumutya
abasajja bategeevu, people of substance, we fear rejection. What if the woman rejects you? Toddayo. Naye n'omusajja wa boda boda ye tatya. He's confident. Bwamukwata mu kabina agenda okulaba nga naye tatya danger. Ate yawo tya rejection. Agenda omukwatako nga naye kuba is a woman naye agala omusajja. Kati ate wa boda boda bw'amala omufulowalinga. Kakati ate mwe ne muvaayo mu abagagga ne mwagagga ate mujja kirindi. Olaba owa boda yamuwaddeko. So tugenda mu sitya danger kwali emiskini. Kakati ffe ekibi. Tulaga ogenda. Kuki? Wali emiskini nzali emiskini simanyi nadde nga nti yalwana balongo. I don't know these people. Sibamanyi. But my quarrel with the Palaso najikubuulira. The Palaso should not use the Kabaka as an announcer. Oba Kabaka akuwaanye. Naye tekibeerawo buli kaseera. Kale get a voice. Naye Kabaka gw'oteekamu bifaananyi buli kaseera akulange alabika bulungi. It will be the concern of Mengo. Nti ono gw'oteekamu bifaananyi alabika bulungi. Y'onoonya ssente Palaso. Singa Kabaka teyakuwaanako tewaliyimbye ennyimba. That's why I don't believe in these things. Nti I can quote. Nti nina ekitabo kyange gundi akimpandikire mugiyita mutya? Preface mbajja. Ebyange tebabiwandikamu. Toyina kyoteekamu. Toyina bujozi. And I don't quote. You don't quote, I see. Me, I don't quote in my books according to Machiavelli, according to you. I'm a scholar. It is according to Tamale Mirundi. Yes, everything my observation. You observed it. But I cannot say, nti ekitabo kyange preface akimpandikire no. Why don't you write yours? Kakati bw'obanga ogamba, what if tomorrow the Kabaka kitegeeza waliwo abamuwa ssente gyogera ku gundi walukagga yakyakala sa walukagga kakati naawe okyakala. And what will happen singa n'omugabe singa ne gundi omukama naye anointinga ogwe niwagendayo okukoleyo ekivulu. Omanyi Abaganda bakola Kabaka yekka bwe bagenda e Busoga ne bakitwala babakubirayo emiggo Abasoga ne bakola kyabazenga yenka. Wakiwulirako? Kyabazenga yenka. Kyekyo. Yes. Why? Nti Kabaka yekka mugitwale n'e Busoga. Kabaka yekka. Bo tebalina mugabe. Mugamba Busoga. Busoga. Otugamba Kabaka yekka. Kabaka yekka. Busoga. Bakola kyabazenga yenka. Bakuba Abaganda emiggo okubayisa mu kiyira. Miggo gyo nyini ate Abasoga bakuba. Kakati abantu bati balina strategy. Nabagambe nti waliwo ebintu gwe by'otamanyi. The moment Museveni criticizes you, oba omaze okuwangula akalulu. Museveni agenda mu kitundu nze tanvumangako era tankomentingako myaka 10 gye nakola myaka 24. No, he has never commented about me. The president has never commented about me publicly. No. Yandekaawo. But if Museveni comes and abuses me, I will gain. Omuntu we yakola naye emyaka 15. Why does he renew my contract every day? Museveni is affected by one thing. He humiliated me in the last meeting. Museveni said, obukulu abukulidde. You were finished. Ogenda okulabanga. Ndiwo amaanyi nnyo n'omutabani wanzije ku jjirikiti. Obukulu ambusesemezza. I know. The president, whenever he remembers that meeting which he presided, he feels a bit guilty that I mistreated this man. That's why he has decided it was unfair. I took an unfair judgment about him. Let me leave him in peace. Era Museveni has never engaged me in any peace talks. Museveni has never seen any application from me to meet him or to get a job for the last 10 years. Wamusabako obuyambi ng'oli mulwadde. Walwala mu ddwaliro ne bamusaba. No. N'omuwandiikira omusaba obusa. No. Bazireeta zokka neziveewa na Lwison nezikuba neziddayo. Wazigoba? Nezikuba neziddayo. Mirundi. I chased the money. 70 million. I chased the money. You chased the money? Nezikuba. The 70 million? Yes. Tuvenyiza ziriitayo. Sente zivudde mu State House zisobola kukola wange. Nezikuba. 70 million? Nezikuba. I had to raise money from my friends and went for treatment. Sente za State House nezikuba. Baayita n'abantu ne babaga nti oyo omusajja agenda kufa naye sente azikuba. Hazikyesa abo State House mani bazebbira. No kalima. Nolwensonga nga baleeta sente ewange eziriko ebikolimo. Sente za State House wange ziriko ebikolimo tebayinza zireetayo. Even if I'm dead. Era tebakikolangako.
sifunangako sente zivudde mu State House kati sanagobeeza obulwadde n'amagonja gagoba n'amabugo tebajjagaleta. And you don't regret chasing 70 million? Tegayinza kuva eri wakiri baziyise ewalala nesiwa nakalema nanalweiso siza State House ezo State House nga muzyeko n'amafuta ka 20 liters mugobe nakyo bemukozeeki njokola bazirete ate nyizo ziteeka mu ssabo nezibakuba abazirese nezibattira mu kkubo nyizo ziteeka mu nsawo yange abazirese natatuuka gyalaze mbo kyabijja n'ebibye. That's why Muganda does. Muleke kutujoganga tuli babeera mu mbeera embi bajja kujja batufukamire nedda nanyiiga. What I want is my money ze bampa omukanada ze yampa naki naziko this rich Mirundi is a nuclear bomb. This man must come on. He's in Swiramazi. Kato Lubwama yogedde opene tagenda mu kuziika. Zivina kitugatta sina kitugatta ku kintu ala kuziika. Kugoberera ne comment zammwe bwe mutyo nze Simon Muyanga Mutaya. Ndomere koleyo ye yazikako ewaffe.